Abasirikale poliisi bwe balabise nga balumba lufula y'omu Nsoro ku Kaleerwe erikenkayana. Bano babadde batuukiriza kiragiro kya kkooti ekigaana Mohamed Keezaala okubaka ekintu kyonna kyakolera wano okutuusa ng'enkayana zigonjoddwa. Keezaala yawaabirwa Dr. Kabali Musoke okusala emira ku ttaka lye erisangibwa ku kibanja namba 5 okuli poloti namba 131 kasale 132 nga lisangibwa ku Kaleerwe. Mpimbaza Ashaka omubaka wa Pulezidenti mu Kampala ne James Omala akulira ebikwekweto mu Kampala bebakuliddemu ekyokuzingako ekifo kino awali lufula eno. Bano bagambye nti babadde batuukiriza kiragiro kya kkooti ekyayisibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 2012. Kubanga kkooti yalagidde nti kino ekifo Mwami Keezaala Mohamed alina okukivaamu era kati tekigenda mu maaso ku ssaawa zino nti bwe twogerera kati Mwami Keezaala Mohamed avuddemu okusinziira ku kkooti nga bwe yalagidde. Kyokka bano babadde bakyali awo ne zeeta Keezaala nga naye agamba nti alina ekiragiro kya kkooti ekyanga ennaku z'omwezi 28 January omwaka guno ekisazaamu bano kye balina. Ensonga bizibeera mu kkooti looya waabwe yaliwo kyokka bino Ashaka abigaanye n'amuwa amagezi ayite makubo amatuufu so si kukikola kati nga bakola omulimu gwabwe. Bo Wanyondo batandikidde okusima ebinnya okukuba ebibaata ekifo kyonna okulaba nga tewali kiddamu kukolebwa wano okutuusa ng'enkayana zigonjoddwa. Poliisi ereseewo basajja baayo abalawuna ekifo kino.